Kiki oyina ebbuba erikuleetera ologa? Ebbuba kyetaaga ologe. Bw'ologa omusajja olwo n'akwagala. Era agenda kukulekawo gwe namba emu kalogera. Nsukuma. Omuntu okuba n'ebbuba tetegeeza munno aba aloga. Kuba kwagala omuntu oba oyagala munno. Anti omwagala naye ogenda muloga akitegeera tajja kukutwala. Eddogo live naako. Lindako. Mu bubira mulina obanga ajja. Musajjawo afunye namba 2 otegedde. Awo twawula nze saagala. Anti oyinza okugaana okwawula kubanga tata abaana ogumye lw'abaana. Nze saagala kumanya era nze bw'otambulira n'ogenda tumaze. Obusungu mulaba buviira ddala ku ggumba n'okuloga osobola. Sisobola kuloga naye nze saagala mujja wange oba alina abaana leeta abaana yabeera eri. Kati yogera ku baloga oli namba 2 kati gwe kennyini. Nze siri namba 2. No, twogera bwogezi oli namba 2. Oloze. Sirika oloze. Omusajja ategedde. Kambabuulire. Olaba namba 2 wataloze. Tuve nnyo mu kutunuulira eddogo. Nsobola okubeera n'omusajja wange nga simuloga. Okitegeera. Ate saa zino tolabye Seeka nga bamuloga ate ng'aloga namba 2. Naye mwennyini yeeroga. Seeka mumuwaayiriza bwereere. Seeka si ye yakutte. Ani yakutte? Omuntu eyataddemu nnyo amaanyi ye bamulamu bano. Wedda oli abamulamu baseesaamu. Lwaki ye maama owedda tayogera ng'ate naye owedda waali? Kyogamba maama akimanyi. Ne bamulamu balina kye bamanyi. Mweke kwekwasa mukazi mbwe. Nengo namba 2 tewandiroze. Kowe namba emu bane tewandiroze. Leka ne namba 2 anyumirwe nga gwe namba emu. Nedda teri ddogo ebeddogo mwe mubireetawo. Ebyo mpewo. Omuntu kyoyatula n'olulimi lwo kyekyo ekikola nze bwe nga muno saagala fumba na mujja wange era tajja. Naye ng'olina ebbuba watoyina. Ndirina kubanga bwe mba ne gwe njagala mba mwagala. Kiki ekikubeeza n'ebbuba? Kwagala okungi. No, anti nze nkugamba Namba nyino omusayi nenze so akugamba nti kandoga oba namba 2 azoba namba emu. Onoba ki? Andi twogera kuba n'abaloga. Kusaawa zino video training ya bloge ya Seeko Elias. Seeka yamanyi va ku Seeka nze njogera nganze. Njogera nganze we manjagala omuntu wange. Oli wa dini? Simugabana. Oli wa dini? Ndi musiraamu. Okakasa? Eragira etya dini y'obusiraamu? Ebyo mmwe mubimanyi. Edini eragira banange obasobola. Anti oli ayinza oba abasobola. Fenna tuli bakadama tukozeeko mu biyumba ebyenjawulo by'abawalabu. Bawalabu bameka bakalaba nga balina abakyala bana. Gye bali. Kati gw'ojja kutwala okole mu kiyumba okole kike nga togenda gena neewoli waliyo mulala neewoli waliyo mulala. Nedda. Amazima matuufu gaali badde nti munno bw'aba akwesize naawe n'omwesiga. Beera n'oyo mushiringa akatono ke muyina. Kati nenyane ku basajja bano kuba be bakabireeta. Anti nabeera bawulira ate bo tebawulira. Basiru. Amusajja ayinza olekawo nabemu n'agenda n'akwana omulala. Oluusi naffe. Kati gw'oyinza onnyigira nze mukazi watunga nange oluusi sirika nkubuulire. Soko osirike. Oyinza onnyigira nze namba 2 azze nga nange omusajja wo yazze nankwana. Nga nange mukazi wattu oluusi bulijjo nnoonya nzija ku lujja. Kati ate okyawanze ne nyabbaawo. Nedda. Kale kanzireko kusaidia abasajja. Babi nnyo bavume. Si babi. Kati. Sooka ompulirize. Ebiseera ebisinga naffe abakyala. Bwe mmanya nti mama kyalenga omusajja wange yansanga nina n'obwana nga 2 n'abukkiriza. Bambi ntandika kujooga ekyo kitaata. Okitegeera? Seefiirayo. Nekifunayo. Kwegamba nga nkinyigiriza. Ne munyigiriza ng'omuntu. Ebiseera ebisinga abasajja ogenda ne bafunayo abakyala. Biki ebinyigiriza ennyo abasajja ekibaleetera okukwana omukazi ogwo? Ekisookera ddala. Mulimu abakyala kati bano bawulira nti simanyi yajja omufaliso mu kisenge n'aguza mu ttiiro. N'azira nga tamuwaka mu ntamu. Olwo oli omulekedde ani mazima ddala. Ye wajja kukola kyewuwe. Kitegeera. Kaakati ekyo kimu ekirala. Kati ebintu ebirala oluusi abasajja bano. Singa ababbawo ng'obimukola bwayenda tosaba munenya tosaba kunoba tosaba kugamba nti nze sifumba na mujja wa. Oluusi omumwa guno. Mubi nnyo. Okwogera nnyo okuyomba. Si kwogera nnyo okuyomba. Omusajja asobola okuba nga bambya dda. Kati mulimu abasajja anaakola naddala eti nga gwe bwadde buba eringi lituleetera obuzibu. Oba kangamba okwagala okungi. Naddo olutuuka bw'ati n'omutandika ova mu bakazi era dde mu bakazi bona oyomba oluusi n'ebintu olw'amaka gafuuse gago. Obufumbo bufa okitegeera. Ekirala tulinamu emizeefu abakyala oba buba bukopi oba ebeeranjala oba famire ze twavamu bambi nga tetukuŋŋaanya bantu. Abantu b'omusajja bye bajja ewaka ofuuka ekizibu onyiiga. Omusajja baba alinayo abaana be wamusanga nabo tobaagala okitegeera. Nga n'omusajja mwenyini omumalako emirembe tasobola kubaawo watali famire ye okitegeera.
bwe bajja ewaka oyomba ebyokulya obikweka ebyo ebintu bwe bityo abasajja bamu baleetera kati ate nga olusi aleka akameza otemako kinene ofumba waliyo Aisha bambi yamuteeka mu kazigo akyamustaadinga mpolampola tannaba kugendera ddala fogudwa wabula buno obudde bwakozesa okugenda ku mirimu wapambanirako Aisha awo kaakati n'atumya Aisha ono nga bano balamu be abasindika bannyina abasindikayo keri bakeme Aisha bagenda okulaba mbi ki Aisha kyaniriza abagenyi abaana babeerewo Aisha bulungi abagala naye alabika ayagala nnyo amangu Ssekiganda ano Aisha naye abayaga kutegula abamu nedda abamu balina okwagala okwaddala nga balina okwagala kati bambi olaba Ssekiganda ono bwagende wa Aisha eringa omutima gugenze kati gwe bakulekawo nti munene olina lulungi naye ate ng'ensonga ezimu tebabulya so y'ensonga lwaki omukasajja ayenda nafunayo namba 2 nakubako ekibate kiri mu bitibwe nyo waliwo nno kibato kikubako nga kikusinga bwebabeera nga batwagala lesa akazikube abamu batuyamba abamu batuyamba emirimu egimu agikusazeeko kuva ku mirimu kintu kufuna muntu akubeereramu oba akubeererawo n'akujja mu zino relationship z'okusombako n'akulyako n'agenda nasalawo n'akuwasa nawakuteeka ewaka mu butongole muwe ekitiibwa mwagala abaakuyambye kubanga bangi nnyo abadibira ku lujja kitegeera mukolera ekyo kyayagala mujja kuba bulungi ekitali ekyo bamutwala agoyingewo olwo bwe bwamugjawo naye nga tunamu abasajja egyemuli temwewaga nnyo ate temwefuula baakabi okuba balina enjogerega nze musajja nyina okusajja laata naye ate naffe twakozeemu kati omunnyu tuguyina kubanga nze bwe nalabanga naawe tonfaako essaawa eno n'abakazi tugula okitegeera neetaasa n'ogula kyolwo ate ekyo oyagala njogera yogera kiyisa wano ku Dubai nsobola okukafuna naye nekateekamu ezange akasajja wangi taata owangi maama katugende wa madamu Aisha naye mukwano olina okutuwa endowoozaayo ebbuba olina lingi nkulaba owandamulira sukuma sigwe namba emu oganya namba 2 kawefu namba emu lwaki bakwana namba 2 bikolwa ki ebikulemeswa okubanga asetolinga kuggwe sabula sikunze nanti oli namba emu nanti wulira njogera kati ndi namba emu omusajja wange akwanye no akwanye gwe namba 2 tabwagala era oli mukambwe ennyo tayagala ndi namba emu omusajja wange akwanye namba 2 biki ebyo byenkoze bimunyigiriza okusobola okukwana omulala gende maaso anti gwe nga omuntu olina ensonga zezo zenjagala zennyini ozigambe wano abaana bali ku Dubai Eye Uganda bakyuseemu bamikwana abasajja bagenda ye kati bagoyingewa kati mwena abawala abali eyo nga Shakira ye aganaga wabagambye omusajja ekimuviirako okwenda okujwa namba 2 wabaawo ensonga kitwayo nga wabaawo gwe omuntu nga gwe byobyo abasajja ne batandika olulangira omuntu bamugamba genda ewamu olinga gwe bataabuulirira genda wasenga oddayo akubuulirire naffe abantu tulina okwekebera nga ffe abakyala mu ekyo kuba ye nga ye wagambye ebbuba teriri buli wamu ebbuba liri ku sayidi ne sayidi ow'omukyala n'omusajja naye nga lisinga kuba waani wa mukazi yasinga ebbuba wewawo n'omusajja alina ebbuba naye omukazi kale nga ye bwakyogera kale liri wa musajja olabika wo omanyiwo bulungi musajja yasinga ebbuba ba mukazi anti njagala ompa ensonga lwaki omusajja ono aba akwana nga ate yakwana gwe namba emu nabeera nawe kebbanga ate nosalawo okunoonya namba 2 oba olina byokola ebitabi birungi ki sijja kiwako nnyo ekyo nsonga naye ffenna abasajja nakyale nga agambye nti osobola okusitula omufaliso n'oguteeka mu kisenge ky'abaana olwako omuntu amummye omusajja tasula njala we bagamba kati abajja agende ayiyeyo gye yeetasiza olaba wekikwatireeyo abasajja balina engombe egamba abakazi tetufaanagana kati abagenze kukebera abamusawo mulimu amu ng'oli agenze kukebera musawo wazze kukebera nga talina nsonga lwaki agenze kukola ki naye bamufunyemu akantu katini oba akomye ono mune lwaki okomye olwekyo ng'abakazi b'ennaku zino byemukola naye nze njagala okumanya musajja avaawa guno omulembe tabuuza musajja avaawa oli wa ddini ki
ani igwe nze ndi musiraamu lwaki abasiraamu ine bwe batengekula eddiini eyogera abakazi bana mufa kiwandiika nja kuyita ano ajja ti atunnyonnyole kyogamba bali ku bukodyo bwakufuna bijuju bwenzi bwe bubatawaanya kyawandiikibwawa mu Kurani bakisoma batya mu Luwalabu kyogamba g'ofuna omusajja wo tosoboleyo kubojjerera sibojjerera okakasa wallahi billahi tallahi naye nga ki ekinkubisa ebiragiro nkugambye nze anti ogambye mbe eddiini teyogerangako bakazi bana naye ggwe lwaki oba ofunyeyo omusajja obaanti mulimu bali ababasobola naye nabo mubakubiramu sigemu neddiini teyogerangako ye Uganda bwetyo bwegamba ya Uganda ne wano mulimu abasajja nga bawasa abakazi balala 3 2 naye kati tukyali ku namabbiri abakubye omumeeme temwagala ddala namabbiri lwaki baba bangattako naawe emirimu gyonna obona agisobola mirimu ki gye sisobola kukola ati waliwo okukoowa tewali notekola kino kola kino nga tojja kusobola kujjula kamunta bw'aba yanfuna aba nfunye saagala mmanya wagendera ew'omulala ng'ogenda twawula kati waba yagenda dda nga tomanya ate nakuleetera omwana tugeze omwana bamuleese bakusanze mu maka mama kyalenga omwana wuuno waawano wano siina buzibu na mwana naye anti olwoba yali addako siina buzibu na mwana kubanga olaba omusajja bw'akulema okugoba oba okusuuza omukyala nga tannamuzaalamu mwana wanika ebiri kite eitha okugenda ogoyinge oba osigalewo anti oba tolina gy'ogoyinga kuba oba oliwo lw'abaana nfumba lw'abaana enjogera egamba bweti anti kati kankubulye nja kutuulawo olw'abaana bange naye gwe nze naawe tuba twawudde anti oba ojja kwetaaga obuyambi mulimu abakazi nga ye emitima ona ne fizi z'abaana ate kino gwe oyinza oba wemalira naye mulimu bali ng'ali ku Dubai Eye Uganda nga tasobola omukyala yenna ali eyo gweoba ng'osazeewo nti ne bijja kuguma nze siina gwe ŋŋamba Novemba kuba mujja we gyali kibuli omu alina kyeyagala nze nga nze saagala kusheyalinga obusiraamu nga mubuyisizaamu amaanyi be bamanyi abasiraamu eddiini eragira abaana ng'olina obusobozi anti kati mmone namba 2 tomwagala ne namba 2 tojagala ne namba 2 gwe tojagala namba 2 kula gye uva ne gye budda omusajja yenna toyinza mugana kwenda waba asazeewo kati kyenjagala okubuuza kikino oyinayo omwana tata w'omwana wamuta oba ng'okyali naye wamuta kati ekitegeeza oli wano gw'oliko oli namba emuye toyagala namba 2 ojja muyira amazzi ojja mu kyasidi nedda wama muve kuono nedda asidi akyaliyo bakokyeza dda naye gyali tatuukiridde noono naye tatuukiridde wabula kiva mu kwetegeera kati singa omanya nti afunye namba 2 obisiba kiro sibisiba anti kati awo olina okendereza ku buba kale tuliina naye controlingako ekibuba kuba kwagala no buba mulimanyi mutya kwagala kwetta nkulabe walongoka mbuno wagambye ekibaita okwagala oyagala kwetta olwokubanga kale naawe oli mulaavu kino kankikubuulire kyemuyita ebbuba eyo yeraavu omuntu gw'otagala tosaba mulwanira tosaba muyombera bano abasajja kibateekawa tusogozenze naawe tulwanye tumulwanira kibalekawo ate abamu bawulira ebbango musajja bwe batyo abamu baba beewaga babagala abamulwanira oli awo agamba bannwanira gwogamba mbe obasiza obusajja yange naye sooka oleke kampisewo kankubuuze nti singa osanga mukazi ng'ali ne bbawo olwana nze sirwanisa mukazi webale nnyo gwe musajja webale nnyo kwata omusajja wo musamugeeyo omukazi oyo omukwana nze oba nnangira bwereere okitegeera bamu balimba n'okulimba nti talina baana talina mukazi biki n'alimbalimba wadde abakazi webali abeekwani abasajja naye batono kati yaba yakwana gwe omukazi ebibyo gw'omanyi tobana nsiyo nze nninda musajja n'omukwata mutaano yanyinyonnyola airport z nze nze siina mukazi gwe nali nnumbaganye naye omusajja ate nze kuva dda ne baboyfriend ndi muzibu womusanga olwana ng'osanze ebbaawo ne mujjawo nze sirwana onoba oli gwe nninda n'omucunya kati anti oyinza okwekamwazaana ate nomaana ng'ate musanze wange olwedde oba tomanyi noono gy'asula nanti oyinza omukwata nga omukutte lubona nga nkukutte lubona naye wane twandisiibudde ne tuvaano kubanga
mujja kunzita abantu tulina bbuba nze siine bbuba nti ate mutuuga nti ate mukola nkubuuze gwe tolina bbuba nze siina bbuba kubanga nkimanyi ndi musiraamu oyina ki tolina kwagala nze omwagala naye nga naye newaba ayagala tewali buzibu ndi musiraamu dini eragira abaana tutanga alina bakazi bana kituufu oyina taata wo alina bakazi bana nze nkugaye kasaba nga alina obusobozi omusajjawo akugatteko tewali buzibu oba alina obusobozi kankubulire kino nnyabo wange olaba bino ebintu tuleme kwegeraageranya nnyo ku bantu bedda taata wo emyaka mingi yes emyaka mingi naye eddiini ekyali naye olwaleero embeera mbi ekirala obulwadde bungi obutaali nnyo ku bazadde baffe bali abedda kati nno nkugamba va ku kigambo bulwadde kuba n'omu gw'olina abukule kituufu abuleeta naye gwe manyi kyekitegeeza leero nannyika ewooli lunagenda ewooli lunagenda ewooli nanti ye wabanga eddiini mukwano taata w'abaana oba husband tubbi oba yonna gy'oli yenna ajja solomenti yonna gy'oli sigatika weka kutandira ne nkutegera osobola okukola akola byokola nga simanyi ne wemmanyira chapter closed lwaki obona agoyingawa ambireke nedda kakati saawa eno waliyo omuntu afa bwasingo anti era nawe bojja kgenda woti ne woti obulwadde bwewewaza atolodde bwe nnaaba njagadde okwetaasa nga otwambala okitegeera kati nze ngamba wandibadde ogumana newadde alina babiri n'omanya iwanga asulayo nnya eri n'asulayo nze ebyo sibisobola obusungu nga buviira tugenda abo naawe ofunye omukono guseka nze sifunya mukono mulimu bye sitasobola nkulaba oli mu mbejjo yawukamuko nze wama bamukwale mulimu bye sitasobola nti kulwanira musajja ekyo kitekyalibadde ekirungi ekyokulwanira omusajja naye nga bambi nze ngamba omusajja waaba omukute n'omukazi omala tewandinobye ate ani ano baŋŋandagawa sooka weebuuze ye omusajja bw'amanya nti nno nze ninayo omusajja omulala awulira atya anti abo bba abasajja nagambye be basinga ebbo nange ndiyina kati awo siibula buli omwambwe bungi oyinza nakukubira aneeno mu kamera ate ne zivaako ye tikwa wenkumanyira then ogenda funayo omulala yabe namba 3 ngambeera mu life yange anti era ojja mmala ofune ekitali mmere gwokiwaali anti kankubulye ne bwe mba nfunye siyagala nnyo manya wemula tuba tugenze kwetaasa kikwatirayo ate n'ogamba siibula abalabi baffe abalungi abatulaba bagambe omumbejja omulama gwa leero wegute wegubadde naye nga mbufunze gwali eyo wamma wosanga omusajja n'omukazi tolwana tolwana wabula okola woba obadde obeera wammwe beererayo ddala weenoonye naye obadde tobeera waliwo bali nga tayagala aleka maka bambi aliwo amaka agagala ate omusajja ayenze ennaku neemulumira mu nju lwaki mbonaabona nze omutima gwe gumerutinge nga nina paasipooti onobeera ku kyeyo ddungu neewambamu n'enzija eno noddayo ng'osagala n'ensala puleesa lwaki nfa obulumi gwe manyi kyekitegeeza okubeera ng'okimanyi Babaa ali eri bamulya ate gwe tamalaawo ndaka munnaye ntima tegukalubanga ogwange gugonda guti n'ogugwo wange mugonvu nkulaba kale omaze mpoza siibula naawe omaze siibula otumira wagambye wagakutumira ku kyalenga talina ssimu ajja gifuna neiba waali tumira nedda sijja tumira ba obbies na obbies mbatumirako ba tugenda kakonja kabaweereza ojja kakutulamu baweereze buli omu amanye nti nno mutumire Ogives and obbies Kayabwe High School. By the way tugenda kuweza emyaka 25 tugenda ku Silver Jubilee mbadde okalese bambi kituufu nedda musobola okumpa contribution tumira Kayabwe taata wange Saalongo Kingi Saibu Kayabwe Junior School nawo nasomerawo primary ba obbies bange ba Ogives Mukono Town Muslim tata betugenda okawa bagambe singa bakala ba following Dubai Eye Uganda ba subscribing Uganda bobo ina kye weetaaga abagala visa abagala okujja okuba ekyeyo abagala okulambula company yani yogera subscribe likinga commentinga
sharinga BBH tours and tugoyinge BBH bagitani BBH tours and travel tuba tuli wano ku Dubai Eye Uganda kati since denange naganaga tuba imbudde vibe badde ya man nyo like nga sharing nga commenting nga follow berango following aba mikwano ojja bango tufuna namala nga bulijja BBH tours and travel yeteka mu center gwano ku Dubai Eye Uganda mwera bamswe bulungi